Kakati timu Kadama muwage. Timu Kadama muwage. Kadama gola we mukatambi. Yakakanye ku mama bosi we. N'alyoka mukuba. N'amutimbula kizadde. N'amugamba nnyabo. Nave Uganda nga neerekereza essanyu ly'omu buliri. Ne neerekereza essanyu ly'okubeera n'omusajja n'ensalawo nzije ku kyeyonkole. Ntuuse mu maka go nkukolera emirimu gyo nga bw'ogyagala ate oyagala kudda ku nze okube togenda kundaba nze tommanyiira. Kadama yakubye mama n'akaaba ebyaddala mama n'akaaba. Oyo Kadama gw'olaba. Mulimu omuwalabu nga ye asana naye kuyisaamu n'amanya nti embeera gy'ayisaamu abaana b'abantu abalala bwe kituuka ku ye biruma. Kati mama ono abadde alina omuze ogw'okukubanga abakozi era Kadama yagenda okujja mu maka guno nga waliwo omukozi abaddewo naye nga yagenda lwa migo gy'ono mama. Kati Kadama ono we baamuleese mama yabadde ayagala kukola ekintu kyekimu akikole Kadama ono Munnayuganda. Omunnayuganda n'amugamba nnyabo nze mba Kyaddondo nze bw'ompa oluyi nze nkuddiza ŋŋuumi. Kadama yakubye mama ate nno ne baba yabaddewo ng'ali mu kisenge waggulu naye mama ono ne baba waliwo obutakwatagana bulungi. Kati Kadama bwe yamaze okukuba mama ono mama n'akaaba. Mama bwe yakaabye baba n'awulira nti mama ali mu kukaaba. Baba bwe yazze wansi n'abuuza gukyo ogubadde ono ate ng'akaaba. Kadama ng'amwesooka ng'amugamba nti mama abadde ankuba nsanze nkola mirimu gyange natandika okunkuba. Bwe mugambye lwaki onkuba natandika okwekaabya. Kale ate baba mu kifo ky'okunenya Kadama yazze ku mukyala we gwe yanenyezza n'amugamba nnyabo abakozi buli gwendeeta wano omukuba yambuka mangu waggulu. Baba yazze ku mama ng'anenya ono. Kadama aliko feva ebyaddala. Kakati njagala nsooke mukutuuseeko mwewulirireko mu bigambo bye ng'ayogera ebyabaddewo n'engeri gye yatimpuddemu mukama we. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule toke ku buli muntu vidiyo yiyo. Timu Kadama ju. Bosi wange munnange ng'ankuba empiizi ezi bbiri ekibaggabe nga si ku matama nga nange nkwata empiizi zange ezi. Weyankubye olusooka nga ndimuwa, weyankubye olwokubiri ne ndimuddiza. Yabadde akwata naye yawoowodde bbaawe n'avaayo waggulu gye yabadde ali. Mulowooza kino nno kiki ekyatulwanyisiza ne bosi wange omukazi Kamanyiiro. Omukazi ono alina akamanyiiro kyobola obufumbo bwe bwa kibooko. Kati yali yamanyira okuba Omunigeria omukozi gwe naleka kale gwe nasanga agenze okitegeera n'aleeta Omunnayuganda. Baŋŋamba mbu yakubanga omukozi ono Kamanyiiro alina akamanyiiro mu bakozi naye nze namulaze yandeeta kukola nakunsasula. Sikubibwa ne woofiisi gye natuukirako ekuba kibooko naye navayo tankubyeko omusajja ddooyi. Nze ndiko Katonda ndiko feva era Mukama akyandiko paka kudda Uganda. Bwe yankubye oluyi olusooka nange ne ndumuwa n'ambuza onkuba otya ne mbuza nange onkuba otya. Kiki ekinkubya? Akwata obusungu bwa bbaawe. Bino abakazi bye mukola e Uganda olina obusungu bwa bbaawo n'okwata abaana n'owuttula abaana naye kyakola bwanyiiga ne bbaawe mbu ng'adda ku mukozi. Bulijjo tubadde twevuma bwevumi leero twekubye bwekubi. Namugambye nze tokiddanga namu wadde okunkuttula. Okuyomba tujja yomba naye ekyokunkuba tokigezangako wadde okiddamu. N'ambuza onkuba otya? Onkuba otya? Kati bbaawe we yazze. Bbaawe mu kujja yabadde waggulu yawulidde omukazi ng'awoowoola. Omusajja we yatuuse ne mugamba nze mukazi wankuba kubanga mukazi we amumanyi mulalo. Kati omusajja yagendedde ku byange n'aŋŋamba yambuka waggulu. Ne nyambuka waggulu kye nakoze nga nkwata essimu yange
nga nzira mu ttooki nga mbeerako okeeyo ssaawa zaabadde ng'emu ze namaze mu ttooyi nga neesibiddeyo olw'amazima nagenze okuva ne mu ttooyi nga naabe n'okunaaba nga nzikakkanye n'okukkakkana nagenze okuvaayo nendowooza ate ekyokudda ku woofiisi tekirina makulu ne neetonda namwetondeddwa omukazi nga mwetondera nga mugamba nsonyiwa naye naawe kyokoze si kirungi okitegeera nkola emirimu gye tonkubira kino sikola mirimu eno yonna wiiki mbadde nnongoosa bisenge okitegeera simanyiirwa sebo nga ndeetako akabambali ak'obuwala bwammanyiira nkuba namubuuziza onkubangaani onkubangaani bbaawo simutunula mu maaso sinyumya na bbaawo sikola kingani bw'omanyira nze kugambe yankubye oluyo olusooka ne muwa olugwe nankuba olwokubiri ne muwa olwokubiri eyo bbaawe gye yaviiridde ngadduka emisinde era omukisa gusigala mukisa wadde okunyagako nti nantwala ku poliisi wadde okukafulumya namugemye akamanyiira akiddamu nze ne boosi wange twetunulako ne twejjukenya buli omu we yakubye munnempi naera nabaddeko katonda omukazi nataŋŋambako nti n'okutwala ku poliisi na omusana mungi ndiggolola ngoye naye bebi mukazi yadde amumanyiira nalekayo ekirala kyonna essanyu ly'omubuliri lyonna lina nengamba kangende enkola oli kunza omumanyiira eyeefiiriza ekitonde ekisajja neefiiriza essanyu ngigyenkole sebo odda kunza omumanyiira olwokuba nti newayombe nebbaawo obusunga olina mumalira kukadaama bwosoosa okufumbirwa akamanyiiro kale nange namutomezza twetunulako eyo manyi bamama baneeno ebiseera ebisinga omanyi abawalabu baneeno balinga basirikale abasirikale be Uganda bano mubalaba bakuba abaana tiyagaasi bakuba abaana batyuni naye tebamanyi nti ebintu ebyo bakozesa biruma tebamanyi nti tiyagaasi gwe bakuba abaana aluma asiiwa kati ye muwalabu mama akeera ku makya n'ayisa kadaama bubi n'amusuza mu ttooyi n'amusuza mu sitowa mu kiyungu buli kimu bo tebamanyi nti obulamu bunyiga era bubi kadaama akeera ku makya n'alwala naye mama tamanya nti obulwadde obuluma kadaama ono buluma kati ye bwe kimutuukako naye lwamanya nti kitegeeza omuntu alumwa nga alwadde kati kyekyatuuse ku mama ono abakozi buli gwaleeta abadde amukuba n'omukozi eyasembayo okujjaawo naye ng'amukuba kakati kwe kuleeta kadaamu ono kale ate naye babadde baagala kumuyisa mu kintu kyekimu bamukube ate nga alina obulumi bwe omuntu sebakeera ku makya neyekkiriza ebintu bingi n'agamba kagenda akole olw'embeera nga bw'obimanyi n'agamba kagenda akole kati ate atuusa akolera emirimu gyo ate oyagala kumukakkanako omukube kadamu agamba nze sebo nalekayo omusajja gw'osula nebbaawo naye nze nalekayo omusajja nenzija mu nnyumba yo nkukolere ate ntuuse mu kiyumba kyo ate oyagala kunzikakkanako onkube nga mwanawo kadamu amugambe nze ndiva kyaddondo bw'ompola oyinkuddiza ŋŋumi amukubiddewo amusabudde n'akaaba mama n'aŋŋaŋŋaala ebyaddala mubakube temulaba wano temujjukira wano lwakuba ebiseera ebisinga mulimu omuwalabu ssebo nga takubwa olaba bakuwayiriza buwayiriza nti wamukubye ne bakusiba olwo kadaama wana ali mu kkomera okuba nti amawulire ago sinaba gabatuusaako ne kadaama oyo bamusibye ng'ekyamusibisizza
mu Mwarabu yamuwaayiriza mamamu yamukubye. Kadaama essaawa zino ali mu kkomera bakamusiba kati amaze wiiki ng'emu n'ennaku ezigwamu. Naye Kadaama ono yakubye mama yabaddeko ne feva. Kubanga lwaki Kadaama ono yabaddeko feva? Yamukubye naye ate ne mama obufumbo bwe si butebenkevu. Si butebenkevu, bulimu naaga buli buti. Buyuuga, mama tatereera bulungi mu bufumbo. Ye ne baba enkwatagana ntono. Kati baba naye tamuliiyo nnyo kiri awo. Naye amawulire amalungi agaliwo nti bano ababiri oluvannyuma lw'okulwana ate bamaze ne bakwatagana. Era kati bassa kimu, bagira mbu ne bejjukanyako n'amugamba nti ojjukira bwe twekubye. So si bibi nnyo okutwaliza awamu yadde balwanye yadde beekubye, naye munnange bagira ne basaagamu n'amugamba nti twekubye twesindise, wankubye oluyi nakubye oluyi. Ng'abakazi bw'obamanyi nti mulimu Omwarabu gw'osanga nga talina mutima nga gw'oli, yadde nti osobola omusanga ayinamukko kamanyiiro k'okukuba naye n'ataba na ttima bbi lituuka kwagala kutta muntu. So byebyo ebiriwo ku sayidi eyo. So Kadaama ali safe, ali bulungi nnyo, talina buzibu, talina ttabbu yonna. Era katongera okumusabira ekyumba kimutambulire bulungi, emirimu agikwasaganye bulungi. Kadaama jju, Kadaama tasobya, Kadaama tasobya. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwena abagyekuumirako. Atanaba kusubscribe nga simanyi kyolinda, genda maaso n'okuba nti okona mu kadde ka subscribe, then okonene mu kadde ka notification bell nti bwetekayo video bweti gw'osooka okuba nti ate ogibona. Mbagala nnyo mbeere bulungi. Peace and love.